Ebigere bino byentindize bintuusizza wa mwana muwala Nakankaka Yvonne ayina akatambi ke yasharinze ku mikutu gya internet ng'ateekayo okwemulugunya kwe teekako n'okubuulirira eri abantu ffenna era n'atusaba tubeere nga tukyusaamu mu ebyo bye tukola nga omwaka tetunaba kutandika mwaka gwa 2023. Vidiyo yeeno ngifunyemu ebintu bingi nnyo, ngiwuliriza nnyo n'empiikinga ebigambo bya Zenga ayogera. Ensengeka gy'abadde asengekamu ebigambo ebiri mu katambi ako gwe ow'obwongo obutono oyinza obutakitegeera. Wano nze wenkakasiriza ne ŋŋamba omwana ono ayina ebigambo ebizimba. Singa asobola okukyusa n'ava ku eri paati ey'okukola ebintu by'ekiseegu bu vidiyo bw'ekiseegu n'adda ku eno paati ey'okuwa ensi ebigambo nga bino, yandibadde omuntu ow'omuwendo ebiseera ebijjeeyo mu maaso. Nakankaka Yvonne ataddeyo okwemulugunya kwe eri Doni Asia n'ateekako n'abantu abalala abakozesa intaneti obubi, naddala nga bavvoola ekitiibwa ky'abazadde era n'abasaba ebintu ng'ebyo mu bikomye mu bwangu. Kati nno wano wennyini ku YouTube channel yange yenze Shila Adita, bw'oba obadde tonaba ngo subscribing ekigambo subscribe nkikulekerawo awo, gwe kwata mu kigambo subscribe akagambo akali waggulu ako ngamba akade nako kakwate mu buli video yonna egenda kutuukako. Imbeebaza nnyo, imbagala nnyo mmwe mwenna aba subscribing edda obadde tunaba ku subscribinga mukwano nawe osobola. If this is your first time to watch my videos, nawe inkwagala nnyo beera nga nawe osubscribinga otwegatteko ofuuka omu ku bafamile waneeno ku channel yaffe. Tugenda kubanga nammwe tubabuuzaako ng'awo nno omaze okukomentinga ng'otubuulidde gy'osinziira, amannya g'amatuufu, otuwe n'obubaka bw'oyagala tusindikire abantu bo. Ogwo ngamba Adita tumirako maama wange, taata wange, baganda bange oba omwami wange, ngenda kuba nkikola mukwano kubanga kikyokka kye nsobola okukola okubaddizaawo ku mukwano gwe mundaze. Akatambi ka Yvonne Nakankaka ke tugenda okuba nga tugendamu essaawa zineeno tukawulirize nga tetunnabaako kwogera kintu kyonna, tusooke kawuliriza tukawa amatu. Naawe by'onoofuna mu kano akatambi njagala obeere ng'obikomentinga awo wansi mu comment box, nja kuba mbiyitamu. Katugendeko mu katambi. Kwegayirira tukikola kwezi waliwo omuntu omu yagenze n'avuma Mina, and I felt so bad. It really hurt me. Because omuntu yaba tamanyi bulumi muntu wayitamu ng'omuzadde agenze. Fine, faafe tukyabalina, but waliwo ekintu ekikunyiga n'ogamba oba nkubire ku maama mugambe, oba nkubire ku taata. Kati imagine oli nga takyamuyina. Imagine oli nga takyalina taata, takyalina maama, naye nga talina muntu gwagenda keera kunyumiza kikimunyiga. So tuleme kuba ba mitima mibi, tuleme kuba abantu bajjudde ekko ku mutima otandika okuvuma munno okuba ye omuzadde owwe takyali mu bulamu bw'ensi eno, ne weerabira nti naawe olwo olugenda kukya nga your dad is no more and your mom is no more. Nga mu nsi muno kisigadde mbwomu bwa namunigina, muganda waali bibye, emikwano gikuleseewo naye nga n'otuuka n'ogenda n'ogamba oba ngende. Nze there is a story I know. Omuntu oyo muzadde we yagenda okufa nga amunyiigidde, kitegeera n'atuuka n'abeera mu bulamu bw'ensi eno neemunyiga neba nemuteeka wali. Mumanyi omuntu ekyo yalina okukola, yalina ng'ogenda ku malaalo we baaziika maama oyo nga wamukabiira maama singa obaddewo, maama nsaba kunsonyiwa, okitegeera. Kyatwala ebbanga omuntu oyo okufuna emirembe. Engeri gy'osaba ekisonyiwo nga omuntu tomulaba, tomanyi oba akuwulira, tomanyi oba akuzeemu, tomanyi oba akusonyiye yonna gy'ali. But why am I saying all of this? We are entering 2023. Gye emitima gyammwe emibi, ekko lyammwe tulireka mu 2022. Buli kazi akabiiko walimu tukaleke emabega, tuyingire omwaka omupya with new ideas, new thoughts. Tuyingire
wabula ujja extra nakuba empi mbadde nkyagamba twingira omwaka omupya nga twagaliza thank you to the writer nga twagaliza munaye kubanga gyokoma okwagaliza muno katonda kyagenda okoma okublessinga naye gyokoma ogwo okubanga akatima ko kajjuddeko like nga gwe toyagalizangako yadde muntu abe bulungi. Do you know what is more interesting ku muntu ali eyo nga bambi tayagaliza abantu? You're going to find yourself nga you don't have any progress in life. You're going to find yourself nga ever oba n'ebizibu. You're going to find yourself nga people are hating you. Like nga n'ofuna ekizibu, trust me, no one is going to stand there with you. Oba ontegeera oba onfuna so idea. Tuleme kutwala bino bintu byansi cause still fena tugenda kufa. Twagenda kuziika weka, twagenda kuziika na sente zo. Twagenda kuteeka weka mu keesi yo. Ogende eri Katonda. What they are so. Bino ebintu byensi tubiraako buli so. Let us wish others the better, the good. Kubanga nze Avudde njagaliza ekirungi. Trust me. Era nja kujjukira. Bambi oyo. Gwino bambi yali ansalira. Because there is no way wogenda okunjagaliza ekirungi. Nze nkwagaliza ekibi. And those who are close to me, you know that. Once you're happy, I'm happy. And once I'm happy, you're... Because they're like, I have friends, once I'm really hurt. Munnange nze Akatambi kandaze nti saatambulidde bwereere, data saayonoonye wa bwereere, obudde saayonoonye wa bwereere. Akatambi ako kabadde k'amagezi nnyo, kabaddemu ebigambo ebirungi, ebigambo ebisufu, ebinyuma okuwulira. Kiringa bw'onootuula ku makya n'owuliriza oluyimba lw'osinga okwagala n'oluddamu emirundi n'emirundi. Nange bwe mbadde kana Akatambi kono omwana muwala nti lwabadde aki tubadde nga tujja tumwogerako ebigambo kino na kino. Tubeera nga tumuteeka wansi mu mbeera yonna olw'okuba nga ayina kyasooka okutulaga ekyali kitatunyumira, ekyali kidiscusinga, ekyali kireeta embeera embi mu bantu. Wabula ate omuntu nga bw'okimanyi tabeera na ludda lumu olubi, asobola okuba n'oludda olulungi n'oludda olubi. Nga bw'olaba engalo zino eno nti wano njeru ate eno waddugavu, bwe bityo bwe bibeera n'omuntu w'abeera. Osobola okubeera n'ekirungi n'ekibi. Kati ekirungi kya mwana muwala Nakankaka kyekyo avuddemu eddoboozi n'abaako obubaka bw'atuwadde. Igwe obubaka bw'atuwadde obufunyeemu ki? Nze wendabidde nti ensi yeetaaga okukyuka naddala ffe abantu abagibeeramu kwe kuwulira eddoboozi lya mwana muwala Nakankaka nga tavuddemu kigambo kyonna kivuma, tavuddemu kigambo n'ekimu kivoola muntu, tayogedde ku linnya lya muntu wabula n'ayogerera wamu nga obubaka bwe abusindikira eri abantu mwenna. Wabula ekisinga amakulu akoonyeeko ku butayagaliza, akoonyeeko ku mitima emibi, era n'abagamba mu abantu abayina emitima emibi munnange Katonda nammwe ajja kuba abakolako, abawaddeyo n'akagero n'abagamba nze nina omuntu gwe nali manyi yasobya omuzadde we, omuzadde n'agenda ava mu bulamu bwensi, omuntu oyo nga teyeetonze. Ebizibu bye yagwako mu bulamu, ebintu byonna ebyamutuukako mu bulamu, n'alyoka ajjukira okugenda yeetonde, naye nga yeetondera malaalo. N'agamba mama nsonyiwa, nakola kino nakola kiri, naye n'abagamba omanyi bwe kiruma okwetondera omuntu nga takuwulira, okwetondera omuntu nga tomanyi oba awulidde oba tawulidde, okwetondera omuntu nga tomanyi akusonyiye oba takusonyiye, mumanyi kye kitegeeza. Era bw'atyo n'agamba abantu mmwe emitima emibi, obutayagaliza enkwe tubireke mu guno omwaka. We are soon entering 2023. Ebintu nga bino tubireke mu guno omwaka, tutandike n'ebintu ebipya, tujje n'ebintu ebi-inspiringa, ebi-motivatinga, ebisomesa, ebireetera abantu abalala okutwegomba, ng'okuleetera omuntu okubaako ekintu kyonna kyakwegombako nga kiri productive. Yo nno ye paati ekyasinze okunnyumira mu katambi ako. Ayogedde ensonga enkulu.
twetaaga nnyo ebintu ebituzimba naye ng'era bw'omanyi nti nno ffe tuli bafirika ebintu ebizimba munaye tetubyagala nnyo twagala nnyo eva ebintu ebitalina makulu twagala nnyo violence kyova olaba nti nno violence eyo etuyingira paka mu bwongo nobeera n'obwongo nga buli disconnected buli disorganized tomanyi kiddako gwenge wali emirembe tewakunyumira abantu we batyo gye bali nze nga nze Adita Akatambi Kano nkaagadde nnyo njagala atukolereyo akalala akafaanana nga bwe katyo kamanye gwolowooza ati Katambi ka mwana muwala oyo gwolowooza tasaana kukyuka ave mu biri adde mu bino ebigambo byali mu kutugamba egw'omulowoozaako ki byonna njagala mbimanye ng'oyita mu comment awo wennyini nyini mu comment box gye yambise okomentingemu ky'oyagala tujja kubanga tukisoma yenze Shila Adita ky'olina okukola teweerabira kusubscribinga kulikinga kukomentinga notification bell togyerabira gikoone mu vidiyo enejja endala naye ebeere nga ekutuukako embaagala nnyo